أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyakyako middentu nnonsi zaffe mu mikono gye egy'ekitiibwa. Allah yasalawo okutwala gw'aba ayagadde era n'asalawo okulekawo oyo gw'abeera ayagadde. Tumwebaza olw'obulamu Allah bw'atuwadde, ne tumwebaza Allah olw'ebyengera bye bingi buli lunaku by'ajja atuwa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebyengere ebimu agira akyabitukuumira ng'ekyengere eky'obusiraamu, akiteekwaseeko ku kyo mpaka mu kaseera kaffe ak'okumusinkana. Saasira abo bonna abaviiriddwako ab'eŋŋanda zaabwe, abantu baabwe, buli omu mu mutendero ogw'enjawulo, bagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'azzama Allahu ujurakum wa ahsana azaakum wa ghafara li-amwaatikum. N'abo bonna abakosefu mu mbeera ez'enjawulo bagamba nti la ba'sa tahurun insha Allah. Abooluganda abakkiriza, tukyagenda mu maaso n'ennyingo yaffe eya al-imaanu bil-yawmil aakhir, okukkiriza mu lunaku lw'enkomerero, ekitundu ekyokubiri, nga tuli ku mbeera ey'okubeera nti baabul khawf, okutya embeera egenda okubeera nga ebeerayo. Mu hadithi emu ya Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba nti qaal haddathana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, yatunyumiza mubaka wa Allah okusaasira n'emirembe gibeere ku ye, wa huwa as-sadiqul masduq, naye nga ye mwogezi w'amazima. Ku mulundi guno bikyomba sallallahu alayhi wa sallama bye yabagamba, yali abanyumiza ku mbeera oba oliawo ebeerawo mu lubuto lwa nnabaana w'omukyala, mu ekyo kyabeera yeetisse emyezi 9 oba n'okusukkawo. Mbaka yagamba nti inna ahadukum, mazima ddala buli omu mu mmwe oba omu mu mmwe, nze ayogera naawe ampuliriza n'omulala, yagamba nti yujma'u khalquhu fi batni ummihi, akuŋŋaanyizibwa obutonde bwe mu lubuto lwa maama we. Obutonde bwange n'obubwo n'obw'omulala bwakuŋŋaanyizibwa mu mbuto z'abannyaffe, yagamba nti 40 yawman nutfa. Subhanallah, ennaku 40 nga tulikyali mazzi, tukyali ttondo. Sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti thumma yakunu alaqatan mithla dhalika, oluvannyuma n'atufuula ekisaayi oluvannyuma lwa 40 era z'ennaku 80. N'agamba nti thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, oluvannyuma Allah n'atufuula ekinyama oluvannyuma lw'ebbanga eryo ennaku 12. Kiba kitegeeza abayambazizaamu amagumba nga buli nnyingo yonna agitadde waakoze atya, agitadde waagitadde ennaku 12 ng'omuntu tannaba kutondebwa. Bwe zimala okuyitawo, mbaka atugamba nti thumma yursalu al-malaku, oluvannyuma Allah
atutumira malayika eyo gye tubeera tuli nejja bwemala okujja fayanfukhu fihi arruha nebeera ng'etufuuwamu omukka gwe tuyita omwoyo ne tubeera abalamu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala malayika eno gy'atuma agiwa ebiragiro mbaka yagamba nti wayu'maru bi arba'i kalimatin, ejja n'ebiragiro ebigiragiddwa bya bigambo bina. Ekigambo ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala gy'abeera alagidde malayika eno kubeera nti ewandiika ku muddu ono bikatibi rizqihi, omuddu ono owandiikibwako riziki ye, obugabirizi bwe. Kiba kitegeeza ti buli kyonna ky'onaalya ku nsi maktubun alayka, kyakuwandiikibwako. Omuceere, amatooke, la rizquha, ebyenfuna byo. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikako enfuna ye y'ensimbi, ogenda gitakabanira otya. Mulimu baganda baffe nga tebali mu ggwanga lino Uganda nga batambula, mulimu abalala nga mwebali naye ng'emirimu gy'akoze akoze emirimu shatta egy'enjawulo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yagikuwandiikako, kyava tugamba nti famshu fi manakibiha, mutambule mu nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala mu mpuyi n'empuyi, waqulu min rizqihi. Allah yakozesa kulya naye kubeera kunoonya ebyo Allah subhanahu wa ta'ala obugabirizi bwe yabuteeka. Kiba kitegeeza nti omuntu okunoonya obugabirizi bwe aba tamanyi oba we wano Allah we yabuteeka, wabula ekyo Allah subhanahu wa ta'ala aba yakimuwandiikako. Ekigambo ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwandiikako wa ajaluhu, Allah akuwandiikako entuuko yo. Ogenda kumala myaka emeka mu nsi, ogenda kumalako bbanga ki? Kivula banga muteeka erimu Allah yatugamba nti inna Allaha indahu ilmu saa. Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ddi ekiyamalo kinaayimirirawo. Wa yunazzilu al-ghaytha, Allah yatonyesa enkuba. Wa ya'lamu ma fi al-arham, Allah yamanyi biki ebiri munda mu mbuto z'abakyala munnabaana. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada, omuddu tamanyi biki byagenda kufuna nkya. Kyenjagadde mu ayo Allah yagamba nti wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wallahi omuddu tamanyi bwa wagenda kufiira, tomanyi kikigenda kutta, osuubiriza mu kirala naye kirala kye kikutwala. Ntegereka. Kati ajaluhu, entuuko yeeno Allah wabeera nga yagikuwandiikako mu lubuto lwa maama, tomanyi wa wegenda kusanga, essaawa yonna oteekeddwa okubeera nga oli musta'iddu. Allah yagamba nti wa amaluhu, Allah yakuwandiikako n'emirimu gyo gy'onaakola mu nsi. Ekyo kyekyokusatu. Yagamba nti wa shaqiyun am sa'idun, ekyokuna Allah akuwandiikako onaabeera mugonvu oba onaabeera mujeemu eri amateeka ga Allah. Mulimu abaddu mu busiraamu buno nga subhanallah ibadaati okusinza Allah waabwe kubakaluubiriza, saate okwonoona kubanguyira nnyo okubeera nti boonoona. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, suratul layl. Allah yagamba nti oyo yenna anaawaayo n'atya n'okutya Allah tabaraka wa ta'ala, n'akakasa n'empeera egenda okumuweebwa, fasanuyassiruhu lil yusra, nja kumuteekera obwangu eri ekkubo erimutwala okwesimba. Nagamba nti wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna, yenna anaakuluwalira ne yeetuumako ebugabiriza Allah bwamuwadde obugagga, wa kadhaba bil husna, n'alimbisa n'empeera egenda omuweebwa. Allah yagamba nti fasanuyassiruhu lil usra, nja kumuteekera obwangu eri emirimu egimutwala eri okubonaabona. Gwe emirimu ki egikuwanguyira? Emirimu egikutwala eri okwesiima ng'esswala, ng'okusiiba, nga birrul walidaini, oba ekikugondera kubeera nti uququl walidaini, butasaala, kubeera nti oli mu kwonoona bwonoonye. Kale omuddu asaanidde atunuulire shaqiyun am sa'id, byonna Allah yabeera nga mwana wattu abituwandiikako. Baka yagamba nti fawalladhi la ilaha ghayruhu, ndayira oyo etaliyo mulala yenna ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okujjako ye. Yagamba nti inna ahadukum, mazima ddala buli omu mu mmwe, la ya'malu amala ahli aljanna, mazima omu mu mmwe asobola okukola emirimu gy'abantu b'omujjana, hatta ma yakunu bayinahu wa bayinaha illa dira,
okutuusa nga wakati w'emirimu gye wakati awo asigazzaayo nzira ayingire ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Fayasbiqu alayhi alkitab, ekitabo kye kibeerenga kiggalwawo bagambe nti Abdallah Maimuna ye waamuba mujjana alangirirwe. Fayamalu biamali ahli nnar, n'akola omulimu gumu mu mirimu gy'abantu b'omu muliro. Wallahi asobola okumala ebbanga lyonna nga muddu asaala, muddu yeebikkirira, muddu ayambala ng'obusiraamu, muddu subhanallah nga buli amulaba kagamba nti alhamdulillah masha Allah. Naye akhiru hayatihi enkomekkerero y'obulamu bwe wallahi n'okola omulimu gumu mu mirimu gy'abantu b'omu muliro, Allah n'akuyingiza omuliro. Idhan ahibatul kiram, ab'ebitiibwa abampuliriza, tetumanyi nkomerero yaffe egenda kufaanagana etya. Fayudkhiluha, Allah tatunuulira by'okulembeza kukola. Lwaki? Innamal a'malu bil khawatim, buli mulimu gwonna Allah agubala ku nkomekkerero yaagwo. Obusiraamu bwona abutuuse wa Allah. Nagamba nti wa inna ahadukum, era mazima ddala omu mu mmwe, la ya'malu bi'amali ahli nnar, yandikola emirimu gy'abantu b'omuliro ng'olaba nti gundi ye agenda kuyingira mu muliro gwa Allah. Bameka be tulabye? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa, okutuusa bw'abeera ng'asigazzaayo nzira kusinkana Allah we. Bannange temwanguyiriza kuyingiza bannammwe muliro. Tegundi oyo mubasalirewo n'omuliro, nedda mala kulaba nkomekkerero ye. Gwayina maama wo nga si musiraamu, gwayina taata wo nga si musiraamu, gwayina muganda wo nga mukaffalu, kwigamba nga lyawo. La ilaha illallah. Muweera ng'omubeerako omukoleko da'wa, la'alla oba olyawo ku nkomekkerero y'obulamu bwe Allah ayinza okumuwa hidaaya. Ku hadith eno mpaka gyagambye nti okutuusa nga asigazzaayo nzira wakati we n'okusinkana Allahu tabaraka wa ta'ala, ekitabo kye kiggalwewo. Fayamalu bi'amali ahli aljanna, n'akola omulimu gumu mu mirimu gy'abantu b'omu jjana. Fayadkhulaha, Allah n'amuyingiza ejjana ye ey'emirembe. Nabwe abooluganda abakkiriza, hadith eno edduwa eno nayo tugikwate. Allahumma, osabanga nnyo Allah mu buli swalayo, mwannyinaze ampuliriza, muganda wange ampuliriza, mugambe nti Allahumma inni as'aluka tawbatan nasuha qabla al-mauti wa husnul khatimi 'inda al-maut. Allahumma inni as'aluka tawbatan nasuha qabla al-mauti wa husnul khatimi 'inda al-maut. Saba nnyo Allah, mugambe nti ayi Allah, nkusaba ompa olwenenyo tawbatan nasuha, olwenenyo olwasikyaddira, qabla al-mauti, nga sinnaba kutuusibwa kukufa, wa husnul khatimi, era onnongooseze enkomerero yange, 'inda al-mauti, mu kaseera k'okusinkana Allah. Allah akulongooseze obeere mu abo abasembyayo emirimu emirungi, oleme kubeera mu abo ng'ebbanga lyonna obadde otakabana naye nga ku nkomekkerero Allah agenda kuyingiza omuliro. Hadith eyo tujongerezeeko aya eno esangibwa mu suratul mu'minuna. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga obutonde bwaffe okuva ku aya 12. Allah agamba nti walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. Allah yatonda omuntu ono naye ng'obutonde bwe amutonda amutandika amujja mu ttaka. Ye aya esangibwa mu suratul baqara, وكما الله سبحانه وتعالى ويقام إني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي ياسر الله بيتجيزا قوز ملائكة زنازي قام تكون سنين لكتيك كوم سجيل قالوا نجم قام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء وقين لكتيك كوم مونتويو أيونوني أيوينو مساي ونحن نسبح بحمدك غاتف تكتين لزامتين دغو ونقدس لك إلا تكتكزا قال إني أعلم ما لا تعلمون يزيد منازقاما أنت مجزم الدلان زماني mwebyo bye mutamanyi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atonda Adamu alayhi salatu wassalam bwamutandika yamutonda mujja mu ttaka. Kibula banga Iblis Allah yajibuza mama na'aka an tasjuda idh amartuka, kiki ekikuganya okuvunnama nga nze nkulagidde? Yagamba nti ana khairun minka, oyo musingo obulungi. Khalaqtahu min tin, omutonzi omujja mu ttaka, wa khalaqtani min nar, ate nze wantonda onzija muki, onzija muliro. Kati Allah subhanahu wa ta'ala
agamba nti thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Oluvannyuma Allah n'atuusa emitendera nga mwana wattu tuteekeddwa kuva mu mazzi. falyanzur al-insanu mimma khuliqa, muntu atunuulire yatondebwa mu ki? Khuliqa min ma'in dafiq, yatondebwa mu mazzi. Mwana wattu ago amanyomoofu, yakhruju min bayni sulubi wat tara'ib, agava mu mugongo gw'omusajja ne mu kifuba ky'omukyala. Eyo gye natondebwa n'omulala. Kati Allah n'akyusa obutonde bwaffe nga tebamala kubumba ttaka oba kugira ne tubeera nga tuveeyo. Allah n'atugamba nti thumma ja'alna nutfatan 'alaqa. Oluvannyuma Allah n'afuula ekibadde agabadde amazzi n'agafuula ekinyama ekisaayisaayi. Alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudgha. Allah n'afuula ekibadde ekisaayisaayi n'akifuula ekinyama. Fa khalaqna al-mudghata 'idhama. Ekinyama ekyo Allah n'akitondamu amagumba. Fa kasawna al-'idhama lahma. Mwana wattu n'abeera ng'akyambaza ennyama. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Oluvannyuma Allah n'atondamu ekitonde ky'aba ayagadde. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah subhanahu wa ta'ala yagulumira mwana wattu ku lw'obuyitirivu bw'obutonde bw'abeera atonze. Kiba kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ng'atujjeeyo. Bwe tugattako hadithi yaffe eno gye tutunuulidde, mwana wattu n'obeera nga weeraba wa gye wava. Bw'omala okukitegeera ekyo kye aqida ky'oteekeddwa okujjamu, Allah yatugamba nti thumma sabila yassara. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala tulaga nti tuli ba wansi, n'atwanguyiriza ekkubo eryo mwe twayita nga tujja nga tuyingira mu mbuto z'abannyaffe, era lyekkubo lye twayitamu mwana wattu nga tujja ku nsi. Hasan al-Basri kyava agamba nti kaifa tatakabbar, omuntu ayinza atya okwekuza wakad kharajta min sabili al-bawli marratayn, nga wayita mu kifo ekifulumirwamu omusulo emirundi ebiri. Fil khuruj wad-dukhul, mu kuyingira ne mu kufuluma mwana wattu awe wayita. Kiba kitegeeza ki? Oleme kwekuza kwerabawo. Omuwala waba akuze oba omuvubuka yerabanga mulungi, bye bamugamba tayagala kufaayo, kwegamba n'omusanga nga ali ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala aliyogwagavvoola. Bannange tya akaseera kogenda okusinkaniramu Allah tabaraka wa ta'ala olunaku lw'enkomerero nga Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda mu mbeera ezo zonna. Subhanallah, mulimu aya Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba nti omuntu n'obulungi bwe thumma radadnahu asfala safirin. Oluvannyuma Allah agenda kumwolekeza eri ekifo ekya wansi, agenda kumwolekeza eri omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadhu billah. Nabwe kyabooluganda abakkiriza tubeere nga tutya, tumanye wa gye twava, butuufu gye twava bwewa tewafaanaganye. Mumba sallallahu alayhi wa sallam bw'atulazeeyo n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atulazeeyo mu suratul mu'minuna. Olwo nno tubeere nga tweteekerateekera olunaku lwe tugenda okusinkana Allah. Allah yatugamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Muli ku nsi mutakabana mukolerera, naye gye mubanga mukolerera eri Allah wammwe tabaraka wa ta'ala, kuba bye mukoze byonna mugenda kubeera nga mubisangayo. Faman wajada khayran falyahmadillah, anaasangayo obulungi olwo najja kwebaza Allah. Waman wajada ghayra dhalik, anaasangayo ebitali ebyo fala yalumanna illa nafsa, tanenyanga omulala yenna wabula yenenyanga yekka. Tulongoose kakadde tukyakalina edduwa eyo mugiyitirize, gamba nti Allahumma inni as'aluka tawbatan nasuha qabla al-mauti wa husnul khatimi inda al-mauti. Allah nkusaba ompe olwenenya olwasikyaddira nga sinaba kufa, era onnongooseze enkomerero yange ng'entuuko zange zituuse. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kullu aamun wa antum bil khayr.